Wangera abatulaba mwebale nnyo okunjagala mwebale nnyo okunfollowinga nga bulijjo nze omulangira basamula owammwe abakulu nga nesimbi balaba kale omusajja People Power ogamba otya omukulembeze wa siribo byonna omukulembeze abamuki banembebaza mwenna ababadde ku mbaga ya People Power ya chairman Nyanzi ate ne mwebazaako kimu nti munnanga akweka kubanga bannange era abakulembeze mu babakulembeze n'omukyalo omugumiikiriza era omufumbo naye tasangika kubanga chairman Nyanzi fubujole tumanyi nti yalina omukyala kubanga abadde tamulagangako naye nga mukyala we afumbye okuvanga muvubuka n'okutuuka kati weewangulidde ekkulu omukyala abakyala abwe batyo tebatera kusangika kubanga bw'otambula mu bwoti ndowooza nakiraba ku maama wange nga ne dadi wange amuyita Kafuna kubanga yali mukyala nga ye ne bw'otuuka akuddaabiriza naye omukyala oyo nsooka kubeebaza ab'embogo mwenna we muli mu ggwanga lino mwebale tuuka ku kkula eryo kubanga chairman Nyanzi yagenze n'alaga ekintu ffenna kyetubadde tutasobola naawe andaba naawe agenda okulaba vidiyo yange eno kubanga weebuuzeemu chairman Nyanzi wa People Power ye chairman mulamba ate nga chairman mulamba naye bagenda nibaga nti aba People Power kati oli bwabeera wa People Power boogera abantu ebigambo biki bikikinike nga bingi kugano nti aba People Power bavubuka basiyazi kati onomuko kyembuuza chairman Nyanzi yavudde n'akola omukolo yesterday omukolo gwe yakoze ogwo gulina ekigattako ku nga NUP ye nga yo baku kibiina nga NUP gulina kyekugigattako kubanga lwaki kyegambye tisenga tiyajjeyo omukyalo ono n'amulaga ensi nga pulezidenti weeraga owuwe banji anti pulezidenti Kyagulanyi anti yaga first lady we n'amulaga abantu kino gokyogera naye abala kibaluma naye nze nkyogera n'amubalaga naye bagendanga amole gafuluma buli kimu ne kijja bw'ate abo basiyaga kyabo bakola bwe biti naye muntu aba yajjeeyo n'akola ekintu ng'ekyo tuleme oteeka mu bibiina tukitwalengayo omuntu omu olw'ensonga emu buli omu abadde ng'ayogera biki bibye naye bw'aba avuddeyo n'ajjayo mukyala we beekuumidde ebbanga ne bazaala n'abaana baabwe aye ne beeteekateeka ensonga eyo eba nnungi ffe ng'abavubuka abamu tufune ekyokuyiga nti si buli saa nti olw'okuba mukyala we ayagala otambule ne mu mabaala lwa omusajja oyo chairman Nyanzi akwese mukyala we naye nga weebali bali mukwano gwabwe omuki naye waye yamulaze omukwano kakiisiko wakalabeke yamukubye nakalabye muzeeyi nga bali mu kyaki omwana n'akamulaga ensi n'amugaa kakiisi kano nkakuwadde mukyala we bali kunfumbira wabulamu abataakalabye kabadde kakiisi bakayita batya oba bagamba oba bakayitaani naye gwe akamanyi tateekawo ne komenti kubanga mukwano gwange kali kakiisi nawe kakalaza ekifaananyi kya People Power ate kya People Power nawe leka kunzija ku mulamwa kugambye ng'omuntu bakadde bange yenza omulangira basamula owammwe